This is Rampantilla already in the danger already. Luberera Mukama Salyanguzi hatera mukadde kamu kyosiga kyokungula agambibwa okuba omusumba hatera mukadde kamu omukulu w'essomero muyite headmaster okuva mu Wakiso district omukulu amanyidwa nga Didas Sampaji bakulu bwatyo jimuse mu vihera ngono bamusalidde omusango gwa kusibwa bulamu bwe bonna mukomera. Yes, kigambibwa nti emisango gyavunanibwa kwe kuli ejjokulisa amaanyi gatako n'okuba nti yerigomba ku baana abato gatako n'okuba nga ate akukusa abaana bwentyo nenkwaniriza ko kufifije ankangama chokola chama nyinyidira kwanga te hoje kumideko jibali jotusizako engalo olunaku oluwalero. Yes, kyanna kunyo munange abandi badde baberanga ate chokulabirako eri abalala oba abato ate bagina maso kubanga babalumya ate ye omukulu eyaliko minister Mbezi w'ensonga z'abakozi Herbert Kabafunza kiyasingidwa omulamuzi amanyidwa nga Margaret Tibulya omusango gw'okulya enguze. Yes, kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2017 ku Serena Hotel omukulu ne yagenda maso kubanga ate yekanya ensonga za nanyini woteri eyo omukulu amanyidwa nga Aya ensonga ze bali bamuguddeko emisango gy'okukabasanya ku bakozi be. Omukulu no we yatuukayo yagenda maso kubanga ate asaba nanyini woteri enguzi namutegeeza nti singa amuwe enguzi eyo emisango gyejja kubanga ate agibulankanya obanga agijjawo naye yabuli eno emisango tegivunda munange kyaddaaki naye wuyo bagenze maso kubanga ate bakola ki bamusalira bamutegeezezza nti alina okubanga asasula fine ya bukadde 10 bwe mulema wakubanga ate asibwa emyaka 3 eje Uganda mukomera. Ate saidi eno ye chairman wa Acholi Sub-Region ngagwa mu kibiina kya National Unity Platform yabuzibwawo emabegako awo wabulanga ate ono yagenza okuzuuka olunaku lw'eggulo munange nga embeera esinungi n'akamu n'akatono ddala nga yenna yakubwa bubi nnyo nga bw'omulengerawo amagulu gamenyebwa emikono gyamenyebwa era nga wenjogeera ali mu ddwaliro agenda maaso kubanga ate apocha nabiwundu. So nga ate y'omukulu amanyidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi olunaku oluwalero agenze ne ttiimu ye awo ku Entebbe airport era nga bano bagenze maso kubanga bekanya ebintu byensimbi butya bweyimiridde wabula ate kye basanzeeyo kibamazeeko enviiri ku mutwe bwatyo nategeeza nti kye basanzeeyo basanze abaana ab'obuwala abawererako ddala 1,200 bano nga bonna batuwalibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia n'amawanga amalala okukola nga ba housemaids. Bwatyo nategeeza nti ekintu kino kimukubidde ddala wala naye ye nga ye omuntu tanenya abaana bano olw'ensonga nti bo bagenda kunoonya kawogo bagenda kunoonya kuba bulungi okitegeera. Yes, wabula n'agamba nti ye okusinziira ku kyala bintu kino kibayita modern slavery oba okitegeera bino byaliwo edda batusombanga ne babeera nga batutwala mu nsezo ez'abawarabu okukola naye nga edda twakoleranga bwerere wabula nga ate ku mulembe guno okolerayo akasente akasaamusaamu. Okusinziira ku ye agamba nti bino tujja kubanga ate tufuba n'amaanyi nnyo nga bwe tulaba okusobola okulaba nti tubijjawo embeera baleetedde bano abaana okubanga bagenda lyebbula ly'emirimu mu ggwanga lya Uganda nabo tebagenda lwaki yagalire wabula olw'embeera eri mu nsi yaabwe yebakako okubanga ate bagenda wabula nga atera mukadde kamu waliwo Sekadaama agambibwa okuba nti yagudde eddalu era ngono agambibwa okuba nti ye Saidi Musa. Yes, era nga agambibwa okuba nti musoga wabula nga eddalu lino yaligwiridde mu ggwanga erya Kata. Nothing. Hey, you have to believe in God. I'm calling you. Who are you? 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 Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga nawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M74 7 5 2 4 2 7 plus M74 7 2 5 2 4 2 7 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza abagenyi bokwebowa. Wenjogeera ekintu kyatabuse dda anti minisita w'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo omukyala amanyidwa nga Janet Kataha Museveni yavuddeyo n'ekirowoozo ekigamba nti ayagala abayizi abali mu bibiina ebya primary wamu wano ne secondary abakola amasomo gano aga sciences yes bagende maaso okubanga ate bazisomesa mu lulimi oluzaaliranwa local language okitegeera mbu kibasobozesa okubanga ate bategerera ddala ebyo bye basoma kuwamu n'okubanga ate babiteekera ddala mu nkola bajjamu abasawo abakugu oba olyawo kino
kino no kyagenze maaso kubanga ate kitabula ba social media in-laws banje abagenze maaso kubanga ate bamusoya ebibuzo abamu kubo balabiddwako nga bagamba nti bwe ba experiment mutandikire ku baana bamwe abaana b'abakungu abaana b'aba minister abaana b'aba honorables mulyoke mujje eno muntu wa wansi kyakubiri ku kyo Uganda ejjudde ennimi nnyingi kakati lulimi kirogenda okubanga ate olonda ogambe nti oteeka mu kirasi osanga essomero mu Kampala lirimu abaana from west abaana from east nga tebamanyi na lulimi Luganda tebamanyi lulimi Lunyankola abamu kwegamba kabira mpitirivu abaana mugenda kubanga ate mbasomesa mutya abalala ne bagenda maaso kubanga ate bagamba nti waliwo ebigambo ebitakyusibwa kujja mu Luzungu ate kubiza mu Luganda nga tebiriyo so nga abalala balabiddwako nga babuuza ebibuuzo nti kakati photosynthesis kyeki mu Luganda kingambe oba kinzivunulire sulfuric acid okyogera otya mu Luganda ebintu ebifaananako ebityo mbufunze idea abasinga obungi tebagibayinze so nga abalala waliwo awo gwenda bye ng'agamba nti kijja kuba nga ate kituyamba n'agamba temulaba ensinga China ensi zino ez'Abawarabu nga zikulaakulanye ne bagenda maaso okuba nga ate bamutegeeza nti ensi ezo zolaba zasalawo ne zibeera nga zironda olulimi lumu bo tebalina nnimirimi zino ffe ze tukola ki ze tukozesa bwe luba Luwarabu okitegeera ensi yonna ekozesa Luwarabina. Ate bo ababaka ba parliament okuva mu kibiina kya National Unity Platform omukulamanyiddwa nga Halani Sewanyana wamu n'omukulamanyiddwa nga Honorable Mohammed Segirinya bagenze maaso okubanga ate baddamu okusaba bail wabula ekyennaku kiri nti abalamuzi okuva mu kkooti enkulu bagenze mu maaso okubanga ate bagaana okusaba kwabwe mu kkooti enkulu ey'e Masaka mbufunze babamye bail gye babadde bagezaako okubanga ate basaba era nga mu kusaba kwabwe bataddemu ensonga zaabwe ez'enjawulo omuli okuba nti bakosefu emibiri beetaaga okubanga ate balaba omusawo bemulugunya ku mbeera eri mu komera si nnungi n'akamu n'akatono ddala naye byonna byaganye ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate awanjagira abakungu ba gavumenti n'abategeeza nti bannaye basajja mwe lwaki temuvaayoko ne muyamba ku musajja ono amanyiddwa nga Bujingo comedian omusajja afa omusajja ayita mu bulumi omusajja alaajanidde ebbanga ddene omusulo gumuyita mu buyisi lwaki temumutaasa ne mumuyamba ne mumuwa ku buyambi kubanga mwe mwasigaza ensimbi bw'atyo n'ayisaawo omulanga gw'ebambi omwami oyo twamulabako wano gye buvuddeko nga embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala nnyongera okujjukiza gwe wenna atawanyizibwa ebizimba ku nnabaana eyeetaaga oluzaalo alina infections eza UTI candida okusiibwa discharge ate naawe eyeetaaga okuba nga ate oboostinga immune system yo yes gwe alina omubiri ogukooye eddagala nga gwanafuwa so nga ate naawe omwami atalina bulungi maanyi ga mu kisenge tulinawo ka wake up call bino nno byonna bikutusibwako aba Biva Organic and Natural Health Products omukulamanyiddwa nga Dr. Senjobe Richard yasangibwa wali eri ku Lubaga Road opposite Hotel Sejavaro ku Access Building bakola okuva ku Monday okutuukira ddala ku Sunday yes gwe abeetazagenda maaso bere nga ate obakonako ku namba y'essimu 0752242427 yes woba togiwulidde bulungi genda maaso bere nga ate wekkanye ku screen awo eri mu kala ya green ojja kuba nga ate ogifunira ddala bulungi ku WhatsApp kweri ne calling direct osobola kuba nga ate obafuna yes. Omukyala amanyiddwa nga Nakalema agamba nti ayagaliza husband we ono gw'okubako amaaso amazaalibwa malungi yes agamba nti akuyagala ebitenkanika baby boy happy birthday nabagamba muleete ba baby girl ne ba baby boy tugende maaso okuba nga ate tukola ki tubajjayo mu gallery temuleka abaana babandi kuba nga ate bakola ki bafiireeyo so nno omukyala oyo agambye nti akwagala ebitenkanika webale kubeerawo ku lulwe. Kino kirango enju y'omukulu amanyiddwa nga Shei Magada Muzamiru egenda maaso okubanga ate eranga muwala waabwe oyo gw'okubako amaaso amanyiddwa nga Shamina Namaganda atemera mu gy'obukulu abiri bagamba nti omwana ono yababulako mu mwezi gwa kusatu okuvanga ne kwolo tebaddangamu kumuwuliza yali abeera ne sister we ekagoma wabula ate n'avaayo n'agenda maaso okubanga ate yeetongoza n'atandika okubanga asula eyo ezana wabula ate tebamanyi wajjali n'okutuusa kati gwe wenna amulabyeko nga omumanyi bambi gena maaso bere nga ate okonako ku namba yange y'essimu eyo etambulawo ku screen mu kantu ka red so nga ate era naawe woba gy'olinga mbutuufu owulira eggulire lino omukwano gena maaso bere nga ate onkonako famire yo ekwetaaga oba oliawo balowooza nti wafa. Yes, ensonga ya WhatsApp yo yakutedda akati ate ng'era nsonga ya ddala okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi amasimu agamu gagenda kubanga ate tegakyasobola kubanga gakozesa app eya WhatsApp okitegeera so nga ate amalala gajja kubanga geetagisa okubanga ate ga upgrading message eyo egenda etambula mu bantu mpanvu ddala sigenda kusobola kubanga ate mbimenyaamenya naye gwe kyolina okubanga okola kiri kimu kyokka message eyo bw'oba ogifunye wekkaanye essimu yo omanye nti ya version ki egwa mu tuluba ki okitegeera
genda bugenzi wali eri mu settings zo ononye about phone okitegera bw'onoyingira about phone ojja kuba nga ate olaba version y'essimu yo okebere oba ddala osigalako oba nda bagenze maaso okuba nga ate bakumenyera amasimu ge bagenda okuba nga ate bajjako versions ze bagenda okujjako ne versions zigenda okuba nga ate zeetagisa okwa-upgradinga ezigwa mu iPhones n'ezo ezigwa mu Androids byonna byonna bagenze maaso okuba nga ate babikutera mu message eyo munzikirize mbere nga ate mberekereza naye nga ngenda balekera omukulu ate lyantama ye nga agenda maaso okuba nga ate ayogera ku kintu kino ekya tribalism. Yes, mubeere bulungi musule bulungi Fifi Jenga bulijjo mbagala nnyo mweraba olusobola mwa traditionally nga balonze banankana tulaba ne mu church ezimu Archbishop abana afuga atafugira wala waliwo kanisa mje bekwata ati yabaganda nibesi jabyogera mu menya kyekyo ne buya munsi nasasula lumu ate ngenda lumu ngamba ndatwala kati sebuya mafuta omoroka netereddemu n'okusuza ono si yagenda okusasulira so kati ndabiwona boli baba yagenda okusasulira yateekamu amafuta okuto oyogera ofifalinga simanyi hosti birawo naawe nokitegeera bane moroka yajjudde dda ne hoteli nasasula abasumba abali ku musaala bwe bulaba nga bati yogera boti gamba boti nze siri ku musaala mbyogera nga bwe kiri oba oyagala oganda oba ogenda fuluma kuba ensonga ez'abantu edini ugirabe waba ate bana edini ugirabe waba Martin Luther chiyakola Martin Luther, that's what he did. He saw something going wrong. He said no, this is not supposed to be, this is not supposed to be, this is not supposed to be. And he said the just shall live by faith. Today what men who speak the truth that is tribalism. They gave us Uganda. They gave us good hospitals. By the time the British left, they gave us things. We have spoiled them. They gave us a parliament where we fight each other. A parliament where somebody stands on the podium and as we are going forward, as we are going forward, we must be a Uganda. Bishop, our bishop, the representative of the Intelligence Council, I like what you said. We are united in purpose, but not in doctrine. We can have a doctrine spread like it is, but when it comes to building Uganda, you need a Muslim. Shout hallelujah. When it comes to building Uganda, you need a Catholic. Shout hallelujah. When it comes to building the government, we need all stakeholders. When it comes to heaven, we shall separate on the day of arrival. But right here, praise the Lord. Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Shout hallelujah. That one is not a compromise, but here we can unite here for a purpose. There's what they call unity of the faith. This is not the unity of faith. It's a unity of purpose. Ekisiyaga kijja kulete omusiramu tukwatira mu tukisindike awo tubala okuvayo ne tube Allah Akbar. But today in Mbale bwoboyogera mawulire bagambye ekisanja ekiddako oba kye tulimu kiteekwa okuba tribalism kubeera ensonga ez'amaanyi zikube nga tatu zikuba bakutunuzemu ne kamera nga bwolaba gamba nti amiina. We must fight, and tribalism is not even in government only. It is even everywhere, district, everywhere. That's why our children are going, because the jobs that would have been given to the people who are educated is given to somebody, a Samia, because a Samia is the district leader. But we are independence nga tuli wamu. Nze ndi Muganda. Obuganda si bwe government. Chibula twaifuleeta olugezigezi bakitujjako ne Kabaka ne bamuwangangusa. Kuba batwa independence ate Kabaka naye akola ekibiina ki Kabaka yekka. That's foolish. Kabaka n'amuwangangusa. Ne bwe yakomawo talina buyinza. Gamba nti amiina. Nze byogedde Kasasi mu kyoli yabyogedde. Mugende mu mbaawo abiri Mukama zinyo Oluganda. Bible says we are one. Everybody say we are one. We are one. I am happy to have had this hospital did this diocese did this. It's come to bring together. We want good roads. Come on, shout hallelujah. We want good soldiers. Shout hallelujah. We want better churches. Let's not fight each other.